ekibiina ekisawe kya kadongokamu. Oyinza okugamba nti bano basajja basinga okuyimba ennyimba ez'amakulu n'okulowooza okw'amaanyi n'obukulembeze bwabwe bulimu embeera y'okusika omuguwa. Sabbiiti eno yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nga bwe nakutegeeza nti akasente kaatuuka ke bayita akayugati ne sente nnyingi nnyo zebasobodde okuba ate nga bafuna. Kati eno wabaluseewo olutalo wakati w'abayimbi ba kadongokamu ne woofiisi ebakulembera kutegeezezza nti akulira abayimbi ba kadongokamu ye DJ Kikofiira. Ensonga zonna ziva ku ssente. Bagamba nti woofiisi akadde kano yakyuka nnyo, woofiisi yakutuliramu ddiiru yakubeera nga basasuliramu ne abayimbi ab'olubatu bokka be bafuna kasente. Kati omukulu waliwo omukulu yeesowoddeyo n'agamba nti kabeera atya agenda kuba ate nga asiguukulula omukulu gwe bayita DJ Kikofiira. Omukulu ono bamuyita Pastor Kyeyune Franka. Oyinza okwebuuza nti pasita oba muyimbi nange lwensoose okumuwulira naye ng'ennyimba ze bwe nzinoonyezaako zibaddeyo lwakubanga bw'omanyi nti abayimbi ba kadongokamu tebatambuza nnyimba lwensoose okumuwuliriza. Omukulu ono antegeezezzaako nti ye aze okuba ate ng'atereeza ekisawe kya kadongokamu mu bigambo byasobodde okuba ate ng'awandiise. Pastor Kyeyune Franka agamba yeesoboddeyo okuba ate nga yeesimba ku bukulembeze bwa kadongokamu mu ggwanga. Kyeyune agamba nti ndi muyimbi ate ndi producer era nga njagala okuba ate nga nzijjawo omukulu gwe bayita Mwami Kawuki Ronald oba amanyiddwa nga DJ Kikofiira. Mu bigambo by'omukulu ono ategeezezza bw'ati, wulira, mbalamusizza mwenna bataayi agambye mbalamusizza bataayi bange mwenna abaami n'abakyala, nsaba bategeeza nzize okwesimba okuba pulezidenti wa kadongokamu yonna kubanga ntunuulidde ebbanga nga lyetubadde nabo mu abakulembeze baffe naye nga mbutuufu ng'omuyimbi wa kadongokamu tafiiriddwako. Ekyokubiri, ebbanga obukulembeze limaze mu buyinza nga bubali mu ngalo zaabwe abampemba abo amazima sirabawo mukulu gonna gwe bataddewo. Kakati nzize okugogola n'okutereeza n'okulambika ennono y'omuyimbi wa kadongokamu asobola okuba ate ng'afuna n'okuzza kadongokamu ku mwanjo. Nze Pastor Kyeyune Frank okuva e Kawaala era mbasaba munneegatteko tusitukire wamu obwannakyemalira mu ntebe y'obukulembeze bwa kadongokamu. Omukulu oyo bye bigambo bye byasobodde okuba ate ng'ateekayo ng'asaba abamuwagireko naye nga oyinza okunoonya ennyimba ze tezirabika naye nga ye agamba nti DJ Kikofiira ebbanga lyabeereddemu akasente bakabaliddemu wadde n'akamu. DJ Kikofiira ategeezaako nti yaleeta diiru zonna z'owulira zonna ezibadde mu kadongokamu DJ Kikofiira yazibaddemu. DJ Kikofiira mukubiddeko wano abadde bize naye n'ampeereza obubaka buno ku nsonga eno mbadde mubuuza ku nsonga ya amwesimbyeko. Agamba tamuyinaako buzibu kubanga naye memba. Sirowooza nti bw'aba yeesimbyewo mu biseera by'ebituufu aba mu nsobi. Munnakamuta alina ne kaadi ya kamuta n'ekirala tewaliwo omuntu atasobola kintu. Ebyo saagala ate tubeemu kutiitiira n'okutiitiiza bannaffe abaali badde basobola. Ate singa mukyakabaka Mwanga mukyakabaka Ssekabaka Muteesa mukwano gwange nnyo gwe nayagala nga nze nkyali mu lubuto nenvayo ne bantegeeza ndi Muteesa yabadde wano nenga nti kyekituufu mukwano gwange nnyo mu byobufuzi era tewali muntu alinfugira nga Muteesa kuba ti yafuga nze yafuga maama ne taata naye ate nze mwagala nnyo. Singa yavaawo ne watabaawo bamuddira mu bigere singa Uganda terina abakulembeze kakati sawa zino olwekyo tewaliwo atasaanidde. Ye DJ Kikofiira yenteekateeka eriwo naye nga nkutegeezezza nti ebigambo bingi nnyo ogenda biwulirako era abayimbi bategeezezza baagala okusiba ekikookolo nga bakisibya DJ Kikofiira olw'ensonga bagamba nti ssente baazifuna naye tezituuka. Ate ebya Mathias Walukagga nkutegeezezza nti olutalo lukyali lunene nnyo ebigambo binaaba bituuse okubatuusaako ngenda kuba ate nga mbatuusaako naye nga ge galiwo okuvaako mu kisaawe ky'abajjajjaffe oba oliawe bagamba nti abayimbi abasinga okuyimba ennyimba ez'omulamu mu ggwanga naye obukulembeze nabo busobodde okuba ate nga bukyabalemeredde oba